Misa y'okuzoona ku bannamawulire mu Eklezia mu ssaza ekkulu erya Kampala esomedde omubaka wa Paapa eyawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja ng'ayambibwako Father Jude Makanga bwana mukulu w'ekigo kya Award of Good Counsel Gayaza wakati mu kwayo okukoola by'ennyimba n'okukuba embuutu. Ssaabasumba Kasujja mu kuyigiriza awadde bannamawulire amagezi okweyambisa ebyuma bikalimagezi n'obwegendereza ng'awa ekyokulabirako eky'omujulizi Kalooli Lwange eyali abunyisa amawulire okuva Emityana okutuuka e Kampala mu biseera ebitaali byangu. Eklezia etujjukiza nti oba kati science and technology byongezaamu okwanguya n'okugonza ku mirimu gy'okusaasaanya amawulire gonna, tuyambise amagezi ago okulwanirira obulungi bwa bonna. Akubiriza bannamawulire okwongeramu amaanyi okutambuza amawulire agakwata ku butonde bw'ensi obwonoonese ennyo nga basomesa abantu ebirungi ebiri mu kusimba emiti n'obutonona ntobazi. Okukuuma n'okulabirira obulungi obutonde nabwo buvunaanyizibwa bwa kuyigiriza Vanjiri. Omukolo gwetabiddwako ebikongo okubadde Javes Ndyanabo amyuka ku Vision Group era Ssaabakristu wa Uganda, Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma Tia Lwanga Bwanika n'abalala. So modern communication should help us to deliver the message without having to die, not so. Oluvannyuma Ssaabasumba Kasujja atongozza ekibiina kya bannamawulire abakatoliki ekiyitibwa Kampala Diocese Journalist Association Kajja ekikulirwa Kawuma Masembe. Masembe ategeeza nti agenda kukumaakuma bannamawulire okulaba nga bafulumya amawulire agazimba eggwanga. Twagala tukwatagane bannamawulire bannaffe bwenna mu midiya zonna tulabe nti ekintu kino tukirongoosa. Omubaka omukyalo wa disitulikiti MP Ted Namboze ng'atuula ku lukiiko lwa Paalamenti olwa bannamawulire abayozayozezza okutuuka ku lunaku lwabwe mu Eklezia era n'abagumya ku nkola y'emirimu n'omusaala. Nkimanye nti welfare y'abannamawulire tennaba kutereera, abamu tebannaba nakufuna appointments, ate nga ekigambo ky'okutambuza amawulire amalungi agasanyusa agalimu Katonda geetaaga okuba nga mbutuufu osasulwa nga sinnakyewa. Margaret Zalwango munnamawulire wa Bukedde nga mukulembeze mu kibiina kino ategeeza nti baakuteeka mu nkola byonna ebibabuuliddwa. Ak'obuntu akatutondebwamu, so buweereza buno nga twesigama ku mwoyo omutukivu tuleme kukozesa bubi tekinologiyo yazze. Samuel Tebuseeke yakusakidde gweno ku Bukedde TV.